Sagala kwogera ku banyaga bano ekyo kyogamba respect no better nga omanyi men. A man standing for more than 20 years, that's beyond talent these days. Si talanta muganda wange aye waliwo ebigamba opportunity be basookawo biki muganda ne wandisoose wera obaoliawo tewandibadde ebintu bino bya katonda gwatonyezaako. Give respect to God. Omaye nawe omusabe busabe nti Mukama nsaba ntuukeko tozoleya kati nze sola zoleya kuba ne gravity mwennyini sola muzoleya ansingira ddala sirina we naamukubya eggaali akyansinga nnyo ansinga emyaka gye gyansinga nga 8-7. I have to ndaba nze siri wano okusinga naye bakyansinga, so nsaba tuwewe respect because this art God gives us ate atujja wangi. Otuukako wantuuse nga wandituddewo ddi nga singa seekyo okitegeera Katonda nga akuwaddemu tovimba kuba bakuwaddemu nga omanyi. There's a time will come when you have no song people listen to nga bacritique bokka be baliwo. Time eno oyinza okukayana ng'olina bakuwolereza ojatuuka ekiseera nga n'abakuwolereza bafuuka bakuwalana kitegeera. So you have to give thanks. I respect those. I respect Chameleon. I respect Gravity, but then naye alina okurespectinga Kamili. Kamili muganda wange. Kamili jeno. Mudra. Wanje dade. Ndi awo mugamba otya ggwe. Amina buli fair mashallah. Yegwe omusajja kati ennaku zino bwe tutunuulidde okuba nti gwemunyenye y'abavubuka ennaku zino owulira otya okuba nti Mudra from down kati afuuse ensonga. Kyakabi nga mabugambe alhamdulillah ndi omu ku abo. Sinze naye ndi omu ku abo abangi essaawa zino abali mu kumeruka abali mu kufunawo enkyukakyuka mu bulamu nga bayita mu talenti y'okuyimba. Ekyakabi nnyo mwana kitiibwa nebaza Mukama kuba teri kirala. Tuludde okulaba ku kolabo z'Abannayuganda wano nga bakola n'Ababulaaya abayimbi naye twabadde tulaba akayimba balubalu akagenze mu Kalibiya ng'abazungu bakabuukidde oba baki. Kitya process yabadde etyawo? Mbantu side ze Jamaica biki waliwo promoter bamuyita Stampede. Kola akayimba ako katambulamuko kafulumamuko biki mu museze enjawulo biki. Stampede ndoza yali ayitayitako mu music waffe biki n'alaba nga kinagamba akayimba kasobola okukolera ddala ebintu biki. Yasinga kuba nti system erimu ssente ddala asinga birala nnyo kuba abantu abali baagala okukakolamu bangi naye amanevaluator ntunulamu neŋŋamba nkakola kano ne gundi nfunamu kyenkola n'Omunigeria gundi yadde ayagala nfunamu ki bwe mba sifunamu era nenkireka kitegeera olw'ensonga sigenda kubeera mu position epushinga kyetwagala kyebaagala neŋŋamba for now let me do it for now, let me leave it for now until sometime anaba nga ndi fit inshallah so okola n'abalala naye abo bajjako kozi olimba balwagala nga bo we didn't solicit for stuff naye agamba gundi so gikolayo Caribbean remix nawe nyini mu East Africa waddewo abagala tukola East African remix kitegeera ne muganda wange gwanga mujje Kamili yampa offer nangamba we can do a remix kitegeera though nga omanyi ngamba for now let's first pause it a little bit ebirungi biri mu maaso waliwo oba ekiseera ekyokwekuniza ng'omwetaagira ddala mu kiri ekiseera. Yeah, so that's why I'll be like, let's just put it in Panwala tuswamemukko. Naye olina statement gy'okoze n'ogamba nti ng'olondamu n'abantu b'okola nabo n'omanya nti oba wano ofuniramu wa wano ofuniramu wa. Bwe kino bba. Bano bonna abajja nga baagala okukola remix baali tebalina b'ofuniramu. Obeera olina b'ofuniramu kati wenjogera nga Kamili in particular gwanga mujje omusajja wange oyo mwagala nnyo nga okiwulira my idol. Ezegera nze Kamili mwagala mutayi muzirize nnyini nti nno kati mwagala mutayi muziri oluyimba nga luli fresh teri na lusuubira teri biki esegera si bino mbw ate balobala ate remix baya so kimpa nangamba time yonna sokola oluyimba wonna biki ye nga omumanyi nenze njagala to use my gold where they ask for gold segera not for where they ask for silver. Jansasule gold ku gold si ku feza ekitegeera njagala nkozesa zaabu wange nga baagala zaabu
sikozesa zaabu ku feeza. Kitegeera there's a time okijja okuba nga kinyamba nnyo for now nkyali sinatuuka ku level eyimba ne Chameleon ebyaddala. Bw'ogamba nti no tonnaba kutuuka ku level eyimba ne Chameleon ng'ate tulaba abantu abamu kati be tulowooza nti olabika obakubye eggaali nga ba Gravity bavaayo ne batandika okwesimba mu Chameleon, kino nga gwe okyogerako ki? Saagala kwogera ku banyagaba naye kyo ogamba respect erina obbeerawo nga omanyi men. A man standing for more than 20 years, that's beyond talent. These days, si talanta muganda wange. Aye waliwo ebigamba opportunist be basookawo biki muganda ne wandisoose wera oba oli awo tewandibadde. Ebintu bino bya Katonda. Katonda gwatonyezaako. Give respect to God. Omaye nawe omusabe busabe nti Mukama nsaba ntuukeko tozoleya kati nze soya zoleya kuba ne Gravity mwennyini soya muzoleya ansingira ddala sirina we naamukubya eggaali akyansinga nnyo ansinga emyaka gye gyansinga nga 8-7. I have to ndaba nze siri wano okusinga naye bakyansinga so musaba tuwewe respect because this art God gives us ate art atujja wangi. Otuukako wantuuse nga wandituddewo ddi nga singa seekyo okitegeera Katonda nga akuwaddemu tovimba kuba bakuwaddemu nga omanyi. There's a time will come when you have no song people listen to nga bacritique bokka be baliwo. Time eno oyinza okukayana nga olina bakuwolereza ojja tuuka ekiseera nga n'abakuwolereza bafuuka bakuwalana. Segera. So I have to give thanks. I respect those. I respect Chameleon. I respect Gravity, but then naye alina okurespectinga Chameleon muganda Chameleon general. Ku nsonga y'emu olabye Eddy Kenzo bwe yamala okuddamu oluyimba nava onateekako statement ennene egamba imbala omusajja talina luyimba lunene lwonna lumwenkana okyogerako ki? Endiisa kusooza Kenzo okuba nti yaddamu oluyimba abantu ne batandika okukriticize. Waliwo kinene ekintu bannaye. There are two way. I think Kenzo yavaayo n'alagako ekitegeera alina bya-evaluating ogamba nti no nsinga ku gundi. That's his opinion. That's not my opinion. I respect that. Naye era n'olifiire wakabi ekitegeera lw'ensonga ennyimba ze sebo bazikubanga n'erinnya tetulimanyi nti yefire abeera wakabi abeera all rounder. Naye abantu balekera okumalisinga abayimbi into that. Kenzo bavuma oluyimba ne bavuma oluyimba simanyi kino oli n'ava n'agamba yakoze ki video simanyi kiringa biki mene video ya bbeeyi nkubuulira okola video eyo kintu kya bbeeyi okusustaininga eno business kintu kya bbeeyi. Respect that. Bano abayimbi abaliwo be baliwo nze siri nze ne munjevuna manze I'm not here forever sigenda kubeera nga nnyimba paka n'abakyagala bakikolerera mbawe ekitiibwa bro obuulire bateekamu nnyo ssente nnyingi bateekamu effort nnyingi bateekamu amaanyi mangi. You understand? Kenzo yagenda okwogera ekintu ekyo it was malicious. When we take back ekyo kizaayo statement eyo buli omu teyajagala naye tukkirize sisobola munenya olw'ensonga yaba wandowooza ye kyeyawulira ekibagwanidde ekitegeera kozi yawulira wewe waali ekitegeera. I'm not entitled to his opinion. That's him. Naye abantu bavuma nnyo oluyimba biki yazemu oli n'agamba alinga eyamutta oli n'agamba ki video biki. Man, that's so much effort to be put down just like that. Simbunulwa kubanga oli fani oluusi nga n'avuma tajja mu bivulu bye. You understand? Ebyo byonna gyebiri naye nga respect naye afiire ebbongole nga omanyi oyo naye veteran mwana legendary. Sinyo byakuyimba kugamba muno gundi yasinga waje nabo ba legendary men nga bagambye sija bingira nnyo mu details because bonaze ba senior bange so ako istegere. Omuvubuka abadde mu industry eno si banga ddene nnyo ate si ttono naye kimeeki lwaki weteeka nnyo wansi nga n'abantu aboosinga ng'ogamba nti bakusinga olyanga gwe atakoze kimala ssemu. Mpuliranga kino ekintu ekiriwo ekiti era kuzino byatuuka nga womanyi leero wooli enkya toliiwo nawe ekitiwo ekiri nti leero oyimirira ng'oli wakabi enkya toli wakabi so balamu kuba kubala oluusi kweteeka wansi humility enkya ogenda kuddayo otewa omuntu gwe wazoleya nga yayina ki
akati yagenda okuwa otandike tosobola zole ate kye abantu tebabyagala tebagala muntu yewanika ne Katonda tayagala Katonda yekka gwe tulina okwexaltinga gwe tulina okusinza lwaki weteeka mu kifo ekyokusinza God has given you this for you kitegeera Katonda akuwadde kinene ku lulwo kweyamba si kuvimbirako kuzobuze y'abalala biki